Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kakati mukusooka barakallahu fikum omuddu singa abeera nga alayidde okulayira ku kintu okiwulidde ate oluvannyuma ne yeekuba endobo n'alabanga ekirala kye kisinga obulungi oba n'ayagala okubeera nti kye yalayira akivaako kwegamba akirizibwa okubeera nti amenyawo okulayira kuli, akirizibwa okubeera nga amenyawo okulayira kuli n'akola ekirungi oba ekisinga obulungi biidhnillahi tabaraka wa taala. Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti idha halafta ala yaminin, bw'oba olayiridde ku kintu kyonna n'olayira nti sijja kukola kino oba sijja kwogera na gundi oba sijja kukola bwenti, fara'aita ghayraha khayran minha, ate oluvannyuma n'olaba nga ekyennyume kyekyo oba ekitali ekyo nga kyekisinga obulungi okusinga ekyo kye wali olayiriddeko, Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallam nti fakaffir an yaminika wa'ti alladhi huwa khayr. Gezaako okulaba nti okola kafaara ku kulayira kwo kwewalayira okwasooka, okole ekyo ekisinga obulungi, okole ekyo ekisinga obulungi. Kati Nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallama atulaze nti tulina okukola kafaara ku mbeera efaanaganako bw'etyo. Tukola kafaara eya yamini eri gye twasooka okukola ki, okulayirirako ne tukola ekisinga obulungi. Kati ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atunnyonnyola ku kafaaratu ya yamini. Okiwulidde kafaara ya yamini mu kitabo kye eky'ekitiibwa, Qur'ani y'ekitiibwa, nga Allah atugamba subhanahu wa ta'ala nti la yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Bino ebyokusaagasaaga kumanyira kw'olulimi abadduko balayira naki, ebyo Allah tabituvunaana, barakallahu fikum, wadde nga tulina okubyegendereza nabyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wabula kyatuvunaana oba ekitukwatako byebyo bye tulayira nga tukakasiza ddala mu mitima gyaffe. Okiwulidde bulungi, n'okulayira nga tukukakasa kye tuliko nga tukikakasa. Kati bwe tuba tuwagadde okubivaako, Allah yagamba subhanahu wa ta'ala nti fakaffaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Okiwulidde, atuwadde kafaara gye tulina okukola. Abantu abasinga obungi wano tebeegenderezaawo, naye wategereke bulungi. Fakaffaratuhu, omutango gwe tulina okuwa oba gwe tulina okukola ogw'okulayira nga tugenda okuva kulayira kuli kwe twalayira, Allah atuwadde nti it'amu 10 masakina, tulina okuliisa bamisikini 10. Bamisikini 10. Engeri y'okubaliisaamu ndowooza eyinza okuba nga etegereka bulungi. Okiwulidde, min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, min awsati ma tut'imuna ahlikum. Abamanyi bwe babeera bakitulaga batugamba nti omuntu gwe tubeera tuliisa oba engeri gye tugenda okuliisaamu, tuliisa nisfu saa, buli muntu tumuliisa nisfu saa min tamurin aw ruzin aw burrin aw, kwegamba emmere gye tubeera tusazeewo okubeera ntumuliisizaamu ng'entende zaalinga zikola naddala oba kale mawanga g'Abawarabu ng'ago, oba omuceere ng'ogwo, oba ngano. Okiwulidde bulungi, ne tukola nisfu saa. Kati saa yeeriwa, saa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yeeriwa, kwe kuyoola embatu nnya, kwe kuyoola emikono ebiri ng'ogigasse n'oyoola emirundi ena, eyo ye saa emu. Okiwulidde, kakati kafaara y'ekyo oba kafaara y'okuliisa era kyekimu n'omuntu ono agenda asiibuluka mu Ramadaani nga yaaliisa buliisa nga si waakuliwa, kati ng'alina obulwadde nga tebusuubirwa kuwona, ye gundi ye nankani ye miqdaaru ya gundi gyagenda okuliisaamu nisfu saa. Kati nisfu saa eyo abamanyi bwe babeera bagigeraageranya bagamba nti ebeera nga kireemu n'ekitundu takriban, kireemu n'ekitundu takriban. Okiwulidde bulungi. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala n'atugamba nti au it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum, oba okubambaza 10 abo, aw tahriru raqaba, oba okutoa omuddu
okiwulidde, oba okuta omuddu. Kakati ebyo ebisatu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yabireeta byo biriko takhyiri, naye nga bwe tubeera nga tubitadde mu ssaako byonna ebyo bye birina okukulembera era bye bitubanjibwa bye byetteeka okubikola ku kafaara ya yamiini. Okiwulidde bulungi, ekimu ku ebyo kyetukolako kubanga awo Allah yatuwa takhyiri. Takhyiri kitegeeza ki? Okweronderako ku ebyo ebisatu. Okiwulidde, naye nga bye tulina okukulembeza ebyo either okubeera nti tuliisa bamiskini 10 oba bwe tuba tetukisobodde ekyo ekyokubaliisa okubambaza. Era abamanyi batulaga nti okwambaza kuno kulina kubeera nga kwe kwambaza okuwa omuntu kwegamba wabeerera ng'asobola okusaala, ennyambala eyo gy'abeera ayambadde ng'asobola okusaala, ebyo gye tulina okumwambazaamu. Bwe tuba tetusobodde kwambaza oba okuta omuddu, okiwulidde bulungi, kati ku ebyo ebisatu kwe tulonda ekimu kye tuba tusobodde. Byo si bya tarutiibu nti lazima olina kuliisa, okiwulidde. Bw'oba olemereddwa okuliisa kale nedda, tulondako kimu kye tubeera twagadde oba kye tubeera tulinako obusobozi. Ku ebyo ebisatu bye birina okukulembera. Kati omuddu singa yeesanga ng'ebyo byonna mu butuufu tabisobola, okiwulidde, mu butuufu tabisobola, kyekiri Allah kye yagamba nti faman lam yajid fasiyaamu, yagamba ati Allah subhanahu wa ta'ala nti fakafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Naam, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin. Abatasobodde ku ebyo nga byonna tabisobola, nga naye si kwefuula wabula nga Allah amulabira ddala nti mu butuufu byo tabisobola. Okiwulidde bulungi, kati oyo Allah gwatugamba subhanahu wa ta'ala nti fasiyamu 3 ayyamin. Kakati oyo agenda kusiiba ennaku 3. Oyogedde, mpulidde nga ayogera ennaku 4, ennaku ziri 3. Okiwulidde, ennaku ziri 3. Kati Allah n'agamba nti dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum. Ye kafaara gwa mutango gw'okulayira kwammwe. Ate Allah n'atukubiriza ng'afundikira nti wahfadhu aymanakum, mugezeeko nnyo okukuuma okulayira kwammwe. Kakati ekyo ne kibeera bwe kityo. Okiwulidde bulungi, okusiiba kuno si kwe tugenderako mu kusooka, wabula tulina kukwata akabokisi akalimu ebisatu oba ke twayise kassaako akalimu ebisatu ne tulondako kimu. Kati mu butuufu Allah akulabira ddala nti ebyo tobisobola. Bw'oba olina obusobozi, omuddu bw'abeera alina obusobozi ate ye n'asalawo okusiiba busiibi, mathalan alina obusobozi obuliisa bamisikini 10, ye n'asalawo obusazi tayagala kuliisa, n'asalawo obusazi nti kansiibe, oba minal bidaaya ye n'aga nti kansiibe busiibi. Okusiiba tekugenda kukkirizibwa era ajja kuba akyabanjibwa. Bw'aba alina obusobozi, kale talina busobozi buliisa bamisikini 10, naye ate alina obusobozi obubambaza, ye n'asalawo asiibe busiibi. Oyo okusiiba okwo tekugenda kukola ki? Tekugenda kutuuka, era ajja kuba takoze kafaara ya yamiini y'okulayira. Oba kale okubambaza tasobola, naye ate asobola okuta omuddu. Okiwulidde, asobola okuta omuddu, kati tagenda kusiiba, abeera alina kuta muddu. Kakati omuddu ye definitely olwaleero kizibu nnyo, tetukyamulina, naye bino ebibiri bino, okiwulidde, okuliisa abamisikini 10 oba okubambaza. Kati singa tulemererwa ku ebyo, then tulyoka tudda ku kyokusiiba. Naye ng'okusiiba tetukutandikirako mu ntandikwa, okiwulidde. Singa tulemererwa biri, then tulyoka tudda ku kyokusiiba. Era nga n'okusiiba okwo kubeera kusiiba kwa nnaku 3, okubeera kumubanjibwa. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Kakati ku kyokubeera nti omuddu singa abeera nga agenda kusiiba ennaku ezo 3, kale katugambe nti biri byonna tabisobola. Okiwulidde bulungi, nga ddala kituufu tabisobola, alina kusiiba nnaku 3. Kati abaffe Ramadhaani eyingiddewo, alete nniya emu nga bw'asiiba ne Ramadhaani, oba oluvannyuma lwa Ramadhaani
waliyo ennaku omukaaga eza Shawwali aleete enniya emu nga bw'asiiba n'ennaku omukaaga eza Shawwali okuwanukula nti nedda ekyo si kituufu era tekimukkirizibwa kukola bwekityo bw'atyo. Ennaku kubanga byawukana, okiwulidde zino ennaku za tteeka, okiwulidde ate ziri za sunna, kati tekikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Era nga n'ekisinga obutuufu asibe Ramadaani oluvannyuma bw'anaamaliriza Ramadaani kwegamba akole kafaara y'okusiiba ennaku ziri essatu, kafaara y'okulayira okusiiba ennaku ziri essatu, asibe ennaku essatu then alyoka akwatagane n'ekiyitibwa Shawwali. Lwaki? Kubanga zino ennaku za tteeka, okiwulidde zino ennaku za tteeka essatu, ate okusiiba Shawwali sitta min Shawwal zo nnaku za kyeyagalire, okiwulidde. Kakati ekintu eky'empaka oba eky'etteeka mu butuufu kyekikubirizibwa oba kyekisaana okubeera nti omuntu akisoosa ku kintu ekyakyeyagalire, kubanga bonaakwatagana n'okusiiba Shawwali ate ng'olinayo ebbanja ojja kuba obisulise. Weyabaayi nti ekyokulabirako Allah singa akujjululira awo nga okwataganye ne sitta min Shawwal tonnasiiba ziri ennaku essatu oba obanjibwa maaso ga Allah tabaraka wa taala. So nga bw'obeera ng'osiibye essatu n'otasobola kusiiba ziri endala, ate awo Allah takuvunaana subhanahu wa taala. Awo Allah subhanahu wa taala takuvunaana bw'oba tosobodde kusiiba ziri imma li maradin, obanga Allah akuleetedde obulwadde mu kaseera ako, okiwulidde obulwadde obwo nga tebugenda kuddamu kusobozesa kusiiba, oba okubeera nti Allah akujjuludde nga ziri essatu ozisiibye naye ate tosiibye Shawwal, okiwulidde bulungi tosiibye mukaaga gwa Shawwal, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kuvunaana kubanga zaali za kyeyagalire overtime, okiwulidde overtime. Wa barakallahu fikum. Kati tubigatta abeera ajja kubyawula biidhnillahi tabaraka wa taala. Nasalullaha al-afwa wal-afiya. Wa barakallahu fikum. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nabyo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.